Omumyuka Ssaabaminisita asooka era minisita w'ensonga za East Africa Rebecca Kadaga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogutongozeddwa okusengula n'okuliyirira abantu abawangaalira ku lusozi Kasanto mu ggombolola y'e Buyanja e Buyende. Kino kye kimu ku bifo ebyazuulibwamu eky'obugagga kya nyukiliya nga nabwe kityo abantu bano tebasobola kugenda mu maaso na kuwangaaliramu. Ng'okubasengula tekunnatandika, abatuuze bagamba beetaaga emisomo okutegeera ekituufu ekigenda okukolebwa. Batwala emisomo before conversation. Batwala conversation ebeeta. Ye yambeeta. Yambeeta bi conversation mutya. Tulikoba nti be ministry ide twinonole. Twena tujje tukole kyebeta benchmarking tuboneku enkula n'ebyere mu nkole y'amasanalaze etambula etya. Abalala balowooza nti gavumenti yandibadde etunuulira ebifo ebirala gy'ebeeresa ekkolero ly'amasannyalaze agagenda okukolebwa mu ky'obugagga kya nyukiliya. Ebintu byaffe byonna mbuzi nte mbiidi byonna nabisula kuliya. Olwaleero omuntu oli mukobaavuewo ajewa ebusoga owulira n'ebuganda abantu basula n'embuzi n'enkoko munumba buli kintu n'ente badisubirira mu bisenge kati omuntu atolewana ekisolo kyajja akikuumirawa. Nyinza obutabeera comfortable lw'ensonga nti mu butuufu obufunda bwo bwatugira abantu bazadde nnyo owali amabira kati mayumba owataali bantu osangawo baki bantu kati ompa ssente onzigyeko kye mbadde ntuddeko nga sisobola kukitunda. Ng'atuuse okwogerako gye bali, Rebecca Kadaga asabye minisitule y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo okusooka okusomesa abantu bano kubanga bingi ebirumira mu nteekateeka eno. Mwaba ministry olusukya ministry zaimwe mwara kumanya nti nokwegenga abakulembeze timwidaga kunkobera programu eno. You have it. I think some of these things will be solved if we are in touch. Twayambako a program za government okutambula. Baba Commissioner owulire nga abantu basaba nti benda okwongera okusomesebwa ate mu lulimi lwe bategeera tikuleeta luzungu.